Kadaama azalidde mu kiyumba ky'omuwalabu omwana. Oyo Kadaama gw'olabaawo n'oyo omwana gw'olabaawo. Kadaama gw'azalidde mu kiyumba. Mama omutwe gumusiiwa, omutwe gumuluma kati. Mama amubuuzizza nnyabo, omwana waani? Kadaama n'amugamba olubuto n'ajja nalwo okuva e Uganda. Kyokka bwe weetegereza omwana oyo, omwana mweru, omwana alaga nti muzungu. Teri Munnayuganda ayinza kuzaala mwana bw'atyo. Kadaama ono yakakolera babboose bano eno contracts za mirundi ebiri. Era eno gy'azaliddeko omwana ye ey'okubiri. Yasooka n'abakolera contract eyasooka. Contract eyasooka bwe yagimalaako n'akomawo e Uganda. Bwe yakomawo e Uganda n'asalawo addeyo akolere babboosi be. Ndowooza mu contract eyasooka yali ali ebintu ne baba ng'era beekola. Kati n'afuna olubuto nga tamanyi. Kati mu kukomawo mu contract eno ey'okubiri yakomawo ng'ali lubuto n'endowooza nga luto. Kati essaawa zino yazalidde mu kiyumba ky'omuwalabu. Mama yabuuziza Kadaama omwana waani. Kadaama n'amugamba omwana olubuto yajja nalwo okuva e Uganda ng'atidde okwogera. Essaawa zino mama yaggyeko Kadaama omwana. Yamumuggyeko era Kadaama ali ku poliisi gye akuumirwa kati. Ebintu byayonoonese dda. Bannange ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Asola munnammwe wuuyo. Mumuwa magezi ki? Girabika gyawunye. Mama mukambwe Kadaama abadde yeekola ne baba nga mama tamanyi. Soka weewulirireko naawe vidiyo yiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisakale. Subhanallah. Ono alumbeddwa ezitebenkeza obufumbo. Edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa. Edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri. Edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebujuukulu emitiyana ye Haji Mukisakale. Salamu alaikum. Yes, oyo omuwala oyo yazaalidde mu kiyumba ky'abakama be. Yasooka n'akola contract n'eggwako n'adda e Uganda n'akomawo. Abamu bagamba yakomawo nga tamanyi kyali lubuto. Bw'otunuulira omwana alinga muwalabu. Naye tetunaamutegeera n'amannya ge. Omwana bamumuggyeko ate omwana bamuvuga ne bamutwala ku poliisi. Tambuza vidiyo neetuuke ku b'eŋŋanda be, ku bamaama be, taata be, basobole okuyamba muwala waabwe ne muzzukulu omuwalabu oba omunnayuganda. Bamaada mwajja kuzaala mwajja kukola just kibuuzo. Waliwo n'omwala omulala amannya sijja gwogera ali mu kitundu bakiyita Yamu mu Riyadh. Ali lubuto lwa Pakistan. Omulala era balina Uganda bali babiri. Ekituufu omuntu akusaba obuyambi nga naye wootandikira ekituufu tolabawo ng'onoonya woodifendingira omuntu ekyamazima nga tolabawo. Wuliriza story eno gwe wenna. Mwannyinaffe yakola e Saudi Arabia emyaka 2. Contract neggwako nadda ewaka. Wabula yagenda beeyagala ne baba. Mwannyinaffe n'atuuka ekiseera baba n'amugamba komawo ngenda kubangisiriza obeere mukyala wange. Mwannyinaffe yakwata ekkubo n'akomawo n'asigala mu nnyumba y'emu nga mulimu ye ne mukyala gwe ne mama. Mwannyinaffe ono yakkiriza abeere mukyala baba.
era babanga wayagalira ono bambi amuwa ogwasooka yalina omukisa teyakwatibwa teyafuna lubuto wabula bwe yakoma olubuto eno ndowooza nga alowooza embeera eteredde mwanyinaffe ono yafuna olubuto mu kufuna olubuto yali agala kutoloka omukyala waka n'amugamba toyina gy'olaga beera wano paka lw'onoosumulukuka ng'afunye okwekengera yakulina mu kusooka n'akisirikira akomyewo era omukyala alaba embeera egenda mu maaso paka we yeevaamu n'ayimiriza muganda waffe n'amusitopinga mu buli kimu ng'amutambulizaako kamera mwanyinaffe olwazaala omukyala n'amugamba otyo ono omwana waani Kadama yagambye mama najja n'olubuto nga simanyi toyinza kuŋŋamba nti ogenda mu mwaka oli myezi 10 ne wiikisi 2 mbu wajja n'olubuto abawalabu mbalaba mubayita ki omwana wuuyo bamumugjeeko bamutute ku DNA muganda waffe ali mu kkomera gyasabira obuyambi nze abuuza abasajja Uganda baggwayo nina keesi ziringanga 8 baba yanfunisa olubuto omupakistani yanfunisa olubuto simanyo ne yanfunisa olubuto baganda bange bw'oba tosaako kwagala muntu wansi yo biveeko abantu abo mubanga mubaagala beesituule bajjene ewaka kati oli mu kkomera oli nakawere tonaweza na mwezi bakusibye tolina bujjanjabi omwana bamukugjeeko kati ogenda kuwoza otya bannange nankubadde nti omuntu abeereetako okudifendingibwa nze ababuuza olwo tumudifendinge tutya tumuyambe tutya yamalako kontrakiti nga beeyagala ne baba n'asumattuka laba omuzimu omwavu omuzimu omusiru bwe gumuzza mu nnyumba y'emu nti omwana gwakugambye agenda kupangisiriza obudde buno ali mu kkomera omwana bamumugjeeko kyokka nekennyini mulwadde nakawere talina bujjanjabi nabagamba nti ezo ensi tezikwatagana na intermarriage oli takulimanga nti akwagala kati ng'oyagala okakasa genda bugenzi Kenya wali abawalabu gye bali bangi omufune olabe embeera gye gyagenda okuyisaamu newoomusanga nga munaku baganda bange temulowooza nti abazungu be bamu n'abawalabu abamerika be bamu n'abawalabu omerika bw'omuzaalamu kiri fine kubanga intermarriage tebakinako buzibu omuwalabu takwatagana na intermarriage kati nze abuuza baganda bange omwana ono famire ye temanyi tayagala kugitegeeza kyokka ataasaba buyambi gwe wenna ng'omanyi famire y'omwana ono nja basaba mutambuze vidiyo paka nga famire ye etegedde kubanga ebibye bibi mbabuulira mazima embassy tesaana biyingiramu tesobola wamma gwe wenna ali eyo nga bakama bo bayomba bakuyisa bubi balwawo okusasula byokola tebitambula omwagalwawo yagenda oyagala kumuzza jangu namba y'essimu 0779 92
25 41 0779 92 25 41 gwanoonya omulimu onoonyeza omulimu gubuze jangu namba y'essimu 0779 92 25 41 bakama abo bakufukidde ekizibu okola towumula tebakuongeza musaala kyokka nga ate bakugamba bajja kwongeza okola mu nnyumba nnyingi bakutambuza okuva ne wali jangu nkusibire mu kifo kimu nga mu nnyumba mwoli mwokka mwokoma okukola ng'alina omwagalwawo yagenda oyagala kumuzza omwagalwawo takuwa gwe omusajja wajja nakwana yakuggyako ssente wabula ate ye takuwa mubufunze toweebwa nawe jangu ku namba y'essimu 0779 92 25 41 gwalina omuntu gwe basibira mu kkomera basiba omuntu omukomera either ali ku kyeyo oba ali eno Uganda jangu tumugjeyo mu bwangu ddala ennyo ayagala okuzza omwagalwawo nawe jangu anoonya omwagalwa nawe jangu atalina mikisa sente zikuyita mu ngalo jangu ku namba y'essimu 0779 92 25 41 nawe alina ebiroto byoloota nga tomanyi makulu gaabyo nja kukusaba nawe sembera nja kukuvunulira obubaka bwo nawe ayagala okumanya ku byobuwangwa n'ennono nawe sembera ku namba y'essimu 0779 92 25 41 mbagala nnyo.